Guys, Fifi da Queen mchala nsuga wano. Obaka wange buno bugenda kugenda eri Mama Nisha. Fe banakazadde begwanga. Abakyala abazaala abaana bamaama. N'abazadde abalala, I think, not only. Naye okusingira ddala bannakazadde ffe. Kerere tetujja ku mulamwa. There is no amount of noise esobola kutujja ku mulamwa. Ezo noise ya mu butale era tesukka butale. Tebusukka. Ekintu ekitiisa bamaama kwe kusirika kw'abaana baffe. Naye omwana bw'avangayo n'agamba asigenda kusirika. Kayate gwe maama olina kuyimirira ng'oli muvumu nnyo ku lw'omwana oyo. Bw'ozaala, life stops being about you and it starts with your kids. Abazaddeko mukimanyi nti bwe tuzaala obulamu bulekerawo okubeera nga buli about us. Notandika okubanga buli kintu abaana bange olaba maama ne bw'aba afa ng'ali ku mugo gw'entaana agenda akaaba abaana bange. Maama bw'alwala omwana n'alwala maama yeerabira ebimuluma n'alowooza omwana. Kati kino kyoliko Hajjat Zuula. Focusinga ku Nisha. Abasigadde nduulu ya mukatale. Nduulu ya mukatale ekyo nkiddamu. It is just noise. It cannot even change anything. Nekidala kyenjagala okutegeeza waliwo omwami yampandikidde message oba mwami yagidde mu fake account anyway. Aliba mukyala. Kale some parts yada reasoninga nga abasajja omenya abasajja tebatera nnyo okuba anyway. Yanzindikidde message Fifi omwagira Hajjat naye singa tegusinga Hajjat bagenda musiba. Let me educate you katono nnyo. Muguno musango nabonna abadde bagamba Hajjat alito obujulizi mbu yagenze kunasa kukuchupula bujulizi. Muguno musango Hajjat talina kunoonya bujulizi lwakuba just mwete mukimanyi asobola kuyambako kubanoonya bujulizi nti waliwo kino waliwo kiri nesi muli mugo kunoonya obujulizi kubanga it is the state against omusajja. Ndoze ekyo tukikiri yalinze. Ekyokubiri mwagala kungamba nti kunasa teriyo bintu birungi biba ekyo kitegeeza mwe abannasa namwe mwatuuse ku level y'obusiru eno mbule mwegamba namwe mufulumya bifu naye bannange akuloga obusiru abakuloze bulwadde. N'ekirala kyenjagala okubategeeza waliwo komenti nzaawe babagambye mutuwa abaana in your dreams mukwano mu birooto byo ebyo bimwewanisa abantu abata practicinga nallo mu bebaloya bamwe nga tebalina right practicinga. They just killing on people who practice simply because temumanyi. Njagala okutegeeza Hajjat tajja kusibwa. Alumiriza Haji ye mwana yakwatibwa ayogera. Hajjat is a witness era naye reportinga mwana kye yamugamba, so eyo threat nayo mugiteeke ebbali. Ekyokusatu tewali asobola kuwa baana taata Nisha bwe kiba nga kiri ku record nti wabeegaana n'obajjako omusaayi DNA ne confirming nti babonera n'ogamba mugende. You have a lot to prove to court. Tuddire omwana eyarepingizwa ate tumuwa omusajja gw'olaba kisoboka. Tumuwa omusajja akolagana n'aba accusing bukwata omwana. Gwe tulaba nti buli muntu akiraba nti you just want to compromise omwana kubanga kati ye mujuliza gwo mukulu. Kitegeera. Anyway genda mu mateeka abalamuzi bamukuwe. Genda mu mateeka abalamuzi bamukuwe kino kyo tukijjeewo. Ekirala bane musobola okulekerawo okwevuma. You people, can you stop? Can you stop? Yo. Stop. Nenga Hajjati njagala okutegeeza we mothers we are proud of you. Ekyo kankubulire byonna ebikugambibwa eyo just noise ya mu butale terina nnyo makulu. Terina tekujja ku mulamwa. Be focused. Nga bwe wafuna olubuto lwo n'osindika omwana wo n'omuzaala gw'omanyi obulumi bw'omwana wo bwe wayitamu yiriba n'omwana wo. No one should intimidate you. Era njagala okutegeeza buli akuintimidating tewali ali above lonze mu Uganda nabye nga basiba abaali beeyita ab'amaanyi mbalabyeko nga babasiba.
just olunaku luba terulina kyabuki muntu kukwatibwa. So don't be intimidated. Abo beba kutekako abakufollowinga ekirungi ebifaananyi bikubwa video bukwatibwa olunaku lwabwe nawo lujja katusoke tukwata omusango gumu ku gumu gusoko olwanirira omwana wo bino bena mbu bakulekanidde tebirina makulu n'abaseetinga era omumanyi tobamanyi tomumanyi abaseetinga so ebyo byonna tebirina makulu. Focus on your child well-being y'omwana wo okitegeera kyoba ofokasingako. Omwami oba agenda mu kooti kusaba mwana agenda asooka abeere mwogo omusango okusaba omwana ng'ate gwe bw'okyali mu mateeka eno bw'olwanirira omwana omukwata okitegeera nga batuwa abaana baffe. No one can do that. No one. You have to step in earlier okitegeera. So ebyo byonna noise bagireta ku intimidating, but don't be intimidated. Your daughter omuwala wo Nisha, she will forever be proud. Agenda kubeera alina role model asooka mu bulamu bwe omukazi ow'amaanyi nga yeggwe va ku baana ababuukira abantu mbuze gundi gwe role model wange gundi gwe role model wange azife yamuzaala taliyo. Ogenda kubeera role model wa Nisha asooka era ekyo kyo I am super proud nti omwana we agenda kuba proud naye. Amazima goba olemerako goba oyimirirako kooti ekusalirewo ani yakwata omwana we ani yamukozesa ffe kyetwagala. Bino byonna ebisigadde none of your business and our business. Ffe nga bamaama tubuuza ani yakwata abaana omwana tukoye kikwata abaana. Mpozi kameseji kange akalala ngenda kasindika eri bazadde bannange mubeere mu bulamu bw'abaana. Omwana we aleme kuyita omwami ono. Gone are the days bayogereranga nti omuzadde tasobya. Abazadde b'omulembe guno musobezza abaana be muzadde. Because this is a grown up boy. Tata gwasobola okwogera naye wadde watabuka ne maama we gwe n'okubira omwana omugamba muli bulungi okitegeera mwene musigala nga mwogera wadde maama mwatabuka wadde nga maama mwatabuka. Abazadde nkubuulira omwana ajja kuyita ssebo. Tukobuuza omwana lwaki tewanoonya kitaawo yo naye nga byebyo Hajjat Zula, I want you to know we are super proud of you. Don't be intimidated. Ekirungi abakuteekako abakutambulirako bamanyi nze nninza ompe go ahead abo bo nange mbakusabuliremu bantwale mu mateeka abo mbasobola. With the evidence I have, abo mbasobola. So ngenda kusaba beera focused. Zino entalotalo ze baleeta endala kunkumula eri amatu. Be focused. Oli witness. Nja kusaba gavumenti y'eggwanga lyaffe ekuwe protection kubanga oli witness mu musango ogw'amaanyi. Era tugisabe kooti enkulu ng'etandise okuwuliriza omusango egobe kamera mu kooti because we have a minor in court. Ekyo looyawo akisaba omulamuzi era ajja kimuwa kubanga omulamuzi akimanyi okuprotectinga bamayina is paramount. Agobeyo kamera munda mu kooti oba babeere ebweru babeereyo bagobe kamera munda mu kooti looyawo mugamba akisabe. You have a minor that is supposed to be protected. Ekirala gavumenti y'eggwanga yaffe tubasaba omukyalo yafune security. Yayogera n'abagamba she's being threatened. Ndooza leero mu kyoyongedde okiraba ebigambo bye yayogera. Alina n'abantu abamugoberera ate ababamuteekako abamanyi. Naye njagala obajjukiza Hajjat ne bwafa n'ava mu musango nga mu afudde musango gusigala gugenda mu maaso. Musango gujja kusigala gugenda mu maaso. Ffe twagala kumanya ani yalya. Yalya oba teyalya waliwo yalya aveeyo. Simple. Bannange